tukyaliza Jeno Bigirwa. Jeno Bigirwa ono twakkaanya nti no tujja kubeeranga naye emirundi ebiri buli wiiki, tubeera naye ku Lwokutaano wamu n'Olwabbalaza. Kale n'olunaku olwaleero tuzze okutematema ku nsonga ezimu ku ezo ezikwata ku ggwanga lino n'okusingira ddala ku nsonga ya Jeno Muhoozi Kainerugaba yayogera nti nno omuntu wa bulijjo ba civilian tajja kufuga ggwanga lino, ate nga Jeno Bigirwa y'omu ku basiviliani abasuubira okukwata obuyinza bw'eggwanga lino naye ekibalo olwo Jeno Muhoozi abaakimuggyemu. Si busooka obuze kubatulaba abatulaba abalungi nate ndi musanyufu kukomawo mu studio zaffe ensebo banakwezi webale bakalabya abantu mwebale okwongera okugoberera omukutu gwaffe guno, mwebale okutuwa information ez'enjawulo, mwebale okusengejja bye twogera kuba nakyo kikulu era kituufu era si obwanakwezi bwoliko kati media okyagikutte mafumbafumba okyagikutte era abantu bansabye nkugambe kati otandike okusengejja mu bantu b'otunuza mu zindabo bagufuuse gw'amaanyi ekitegete gufuuse gwa buvunaanyizibwa kati teekako akasengejja takataka abantu abakuwa time okulaba beyongedde ate class ruling class middle class okitegedde kati n'abantu bafuba n'abawansi nabo bagenda bakola ki nabo bagenda beyongerako. So nze Jeno Bigirwa Moses omukulembeze w'ekisinde ekya Eastern Revolutionary Platform ndeeta okulamusa okuva eri abantu b'e Busoga nti gye bali batambuza mu bizibu ebyenjawulo bakola emirimu gyabwe egy'obulumi. Ndeeta okulamusa okuva ewa Kyabazinga abayise afunvuwe gabula radyopo okuna afunvuwe obufulu bufenga abaana bawona olw'okusense ni maama waife mama Mutesi ine bantu maama webale okubeesabeesa latawaife mbagaliza programu ennungi era kaninde omulamu omukulu nga bwati naye kyempakanyizaawo nzitombaliranga mu basiviliani biri byobadde oyogera mbusibirwa nayeisiri mu basiviliani. Kale bwe tutyo Jeno Bigirwa bwati bwatandise atandise nakwewakana nti nno ye siviliani Jeno mulamba emundu ndooza agenda kutuwulira engeri gyagitokosaamu n'obukodyo kibwagenda okuyitamu. Ntumirako abantu mwenna bali mu diaspora mwebale mwe musinga okutuwa obudde obungi aba Greater Bunyoro Renaissance League sebo omulimu bagusiimye era nabo essaawa yonna bagenda kujja ku platform eno batusomesa ebyenfuna. Oyo muganda wange Jime njagala okumwebaza nti yebale okusituka tukubiriza kubanga yasituse akunge Bunyoro kati tukubiriza ebitundu ebirala nga Nkole, Kigezi, Acholi, eyo language sorted out akena yagiwamba West Nile, kugamba Busoga wetuli Central Region Buganda, that is NUP, ebitundu ebirala musituke tugatta amaanyi kubanga bwanakwezi kukyanga lubalu wa mingi abantu baba baagala oba tebaagala Bigirwa ye mutuufu oba baagala katono sisitimu yo nze mutuufu ddala kubanga we batajja mu eno idea gye tugamba ebiteeso bya mawu byebakubye ebweru bonna bibajjawo ate nga parliament kati yegenda okumala ate tolina capacity ekiyimirizo oli munafu tosobola kulwana okuba emmumi yennyini enkalu yazaake wapi tomalaako tolina fighting force mu parliament. Kati aba Greater Bunyoro Renaissance League bwe batubagambye nti nno nabo bagenda kutandika okusomesa ebisomo kikulu nnyo balage Uganda sente zebanjibwa ku mulembe gw'Obote yali banjibwa mmeka, ku Gwamini yali banjibwa mmeka, sente zibanjibwa ku mulembe gwa President Museveni zenkanankana n'ebintu ebikoleddwa. Yo Renaissance yo Greater Bunyoro Renaissance League eyagala kuleeta intellectualism ne debate eri ku high level
eyeggwanga naddala mu byenkulaakulana mu bya economics ebyenfuna wakati ye kugamba nti Uganda yayisa budget ya trillioni 7.2 trillioni 7.2 nga income ya Uganda that is Uganda Revenue Authority ya trillioni 2.3 zesoloza kuba kweyongeddako trillioni 4.9 ogenda zijjawa kati ne ku zino trillioni 2.3 zetusolooza wano oba 2.7 katugeze mu national budget bateekamu ku mwaka guno tugenda kusasula trillioni 2 public debt amabanja gatubanjibwa tugenda sasula ku trillioni 2 mu guno omwaka kati osigazawo trillioni 3 okurandinga gavumenti ekitegedde kati omuntu ali eri wansi namutumba alinze eddwaliro libeeremu ddagala ekisoboka naye nga trillioni zino zetusasula bwe twali tutuzeewola zaakolaki anti kakati ezo ze debate kati ate nabo kyebajjiddemu kyebaleeta tutibwa olw'ebyobugagga bye balina wali ng'amafuta kati ko balina dikini wali eri balina dikini kati bagamba tufuniramu wanga bunyolo kulina ebbanja ly'eggwanga lyonna ffe bunyolo tufunyemu ki tetulina kyetulina kubanga omuntu w'ebusoga naye abuuza Uganda okutuuka okulya ebbanja ery'obutabalika 10 mu busatu kiki ekizize busoga ne mu Uganda yonna okutwalira awamu banange kiki ekizize busoga bw'ogeraganya sente ezo zebeewola n'ebikoleddwa byenkanankana kiki ekizize busoga kye tuba tugambirako nti omusajja waali naye talina gy'alaga ku mmeyi kiki ekitobali kiriwo siga nti waliwo eddwaliro nga nakututte ku regional referral hospital ery'ejjinja okwata ku mutwe maama nakoma okumanya nga obuyugo bwabuto maama nga nakututte mu balakisi ya poliisi ey'ejjinja naye obuuza abakadde baffe basulamu batya nga nakututte okutambula okuva ejjinja awali grain mills awo okirira eri wansi ogende ku landing site Masese tosobola kutuukayo oluguudo nga bwelufaanana teruliwo balugjawo anti nekye yalugjawo okutuuka Masese olina kugenda ku helicopter wali olabye ku makubo agali e Central African Republic sifunanga mukisa onyumyanga ne Mau yagendako Central African Republic obino ebyokola ki ebyokuteesa ne Joseph Kony bwe yakomawo yatunyumiza n'agamba tuli London ate nalaniza ffe teziriiwo yagamba tuli London era tetuddamu kaaba mawule ayalimetoono okusinza ku kiyalaba eri Central African Republic njavu nnyo okusinga ffe nga tewaliiwo kiriwo ensi eri mu lutalo ekiwulire ebitundu by'amawanga ebimu abayekera babisalako nefe tuli myaka na tuli bulungi kakati ye yagamba ffe ate tuli London kati amakubo g'ejjinja Jinja City galinga age Central African Republic naye nga Jinja City efuna budget naye nga ku sente ezibanjibwa Uganda waliwo neziva ejjinja nezisasula amabanja ge mutaalya obutabalika 10 twetaaga emyaka 99 ozisasula gwe muzukulu wajja zisasula kakati ne muzukulu wa emyaka 99 okuzisasula omukulu ali mu ntebe bye yakola waliwo ebirabikamu nti biribeera mu myaka 99 nga n'enguudo zibabbirako sente ezo zikola emyaka 4 ne zifa kati genda ku luguudo lw'Egayaza tewali luguudo lunyiiza nga luli Gaza Road paka Kayunga inginiye yakola oluguudo luli bane General Museveni bw'oba ondaba mukadde wange mbadde nkusaba taata olugo eri mu Kalagi mbadde nkusaba okwate abantu abali mu luguudo olwo osibeko ku bantu tulabeko Museveni takyalina maanyi gasiba nedda muntu ki alina amaanyi mu gavumenti kange tuba tusaba wakati muhoozi agayina naye ndaba alaja na mulaja kalekaleko ng'omubi omweru naye General Museveni
talina gwasobola kukwata ne byakwata bamawanga yabayimbula munafuwa ayagala mpalana akolerera magombe naye tumusaba akolerera magombe kati musaba je n'Omuseveni otuyambe buyambe akyalina bwakwata okwata abantu abali mu luguudo lwa Gayaza Road kiri kibi nnyo Katumba oba nsabe Katumba ate oyo yenedda singa omuyise kukaabira bulumbe Jeno Katumba amala mukaabi mulungi kakati gavumenti tewali olaba Jeno Katumba wamala bwe batuka kugamba mutulaki yagamba nze ebyo sibimanyi ninga yiwa transport gavumenti tewali yagamba nze sibimanyi kubanga luli ekkubo contractor gwe baali wolubikola yabba bubbi sente tewali kiriwo omanyi amazzi gasalamu eddakiika 2 nga kolansi gamusenguddewo omanyi nti wansi eno gye bateeka seminti biringa evvu kakati nova ku olwo waliwo lwe bakoze olubawane Mengo okugenda Sentema kaleeni emu era emmotoka tesobola kweyisiŋŋanyizaamu emmotoka ennene bweveeri Museveni talina gwasobola kukwata takyasobola naye yali pulesebulesi n'ava mu buyinza waba nafuye kweyo levu muzeeyi Museveni takyasobola kukwata wadde omuntu afulumye mu nnyumba y'obuliri bwe amulaba bulabira amukubira jamulange tinayo ngitutte nti anesuuko zisigadde nazo genda nazo ye muzeeyi Museveni yembeera ye Kameruni ya Paulo Biya era nanyize nnyo President Museveni bwe yagambye nti ye akoma okubibira bimuka nati manyi nti wakiri muhoozi bw'abanga zze nga mmwe temuzze mwe babigirwa wakiri muhoozi anaatukwatira ku babbi naye nakyo ate nga bwe yakwataani ate yakayana waliwo omubbi gwe basuula eruzira naye naakayana mugjeyo omubbi wange maikoma wange ati ng'alaba ate pulezidenti yekubye ebifaananyi ne Ssaabadde asinga si byangu naye twetaaga change goge mazima eggwanga tuyinza tugamba nti no tubanjibwa obutabalika 103 tugenda kusasulira emyaka 99 naye ng'ate n'eddwaliro ly'erubowa litwandigambye nti kale lino weeriri nga teririiwo kati omusajja w'e Kameruni asingako jjajja owafuwakuno obukadde afugira pali newe njogerera wano kati ali Faransa alibonako mu ddwaliro yenywera wisiki yakowe kakati bajenozi be ne baministers be bakwatira eggwanga kati ne bamuteeka waggulu nga simbo yaabwe kubalwani kati bo ne banyagulula eggwanga kubanga takyalina kyasalawo yenywera wisiki ali mu wisiki musajja mukulu ali mu myaka 86 era yekyaliwasigamu ku lukalu lwa Afirika jajja wagenda okwesimbirawo bwe tunakubira akalulu ajja kuba 82 ate jajja alimba tojjukira namukuliza amazaalibwa sakugamba bakufumulira kiboka Masaka wano namukuliza amazaalibwa 2012 yalina 76 mu ekyo kiseera kati aba alina 88 yansiba emyezi 2 bakusubira Masaka Masaka bakera okufuumula wetunikiriza okukuliza jajja amazaalibwa yali agayina okugira emyaka gyefu twagimwogeza bafu twamupepeta ng'ebintu byonna byayogerako byeyalimu emyaka gyagamba nga si mituufu yogamba nti nedda sebu musajja mukulu ojja kwogera amazima tataja anti okutaja kwe kweyakola ki kweyaleeta kwali kufu alinga abazanyi ba Afirika abomupiira yenyini maitejja musajja muyemubiri ati nebolimba emyaka omubiri gwokugamba nti nedda kakati obadde okyanyumiza wa Kameruni banyaguludde eggwanga oli yasigala ngaekifaananyi ky'eggwanga kati nejjajja nga bwogambye kati wekiri kati ababbi be baba tebamukkiriza akole ki aveewo kubanga bo waba waali baba bakyalina omukisa okola ki okubba era kyokola tibafuba nnyo kubanga be bali mu corridors of power yes kakati kyo tugenda kukikola tutya 2026 kakati 2026 nga je n'omuhoozi owulira awanda muliro temujja kufuga basiviliani bino namutegedde naye bw'oba civilian tosobola mutegeera
kati General Muhoozi mu Twitter ze yabadde akola zonna yagambye nti agenda kuwagira taata tagenda kwesiga. Eyokubiri agamba wali civilian alikwata ku kuyinza. Kati kansookere kwesooka kati General Muhoozi ekisooka bamukubye kubanga olutalo olutuufu olutwala jjajja teruli mufendo kijui Kyagulanyi sijui Besigyewa luli mu family luli wali mu State House gye bamukubidde. Kakati eyo gye bamukubidde jjukira enkuba gye basooka omukubamu General Museveni bamukonvinsinga bali abakuba Muhoozi nagamba ono nsooke tumuteera abannuuku bayiseemu eggaali okitegeere. Kakati ne batutaamu awo nemuyisa mu Muhoozi wuuyo balala tubifumuula wuuyo Fort ne tubifumuula wuuyo Kasese okiwulidde ne tubifumuula nga poliisi terina kyetugamba batuwadde n'amagye agatukuuma kumbe bali mukuba Muhoozi nga bakuba Muhoozi. Kakati bwe twamala okuyisaamu eggaali ne tuvayo yonna yonna ne tujja e Busoga wuuyo ne tumalira e Luweero. Kati statement nebange imaze okukolebwa kati jjajja ng'agamba Muhoozi abayayo balabyako tonabasobola kubanga eri ttiimu endala ebatiteraba kweteekateeka kimala eyalwaboobo era ogenda giraba afuta 2026 singa jjajja aba akyali mulamu. Kakati eyo phase 1 ne Muhoozi ne bamuta n'ayitamu anti kakati bali abalwabwogo balaba Muhoozi atambudde kuba yali atandise okuzimba azimba political wing ate naali mu military okiwulidde naga tumukubye tutya tumukubise jjajja ne bakonvinsinga jjajja mama olwake yakonvinsi omukazi ng'ali mu nyumba gwe mumanyi kumukubya ebintu kati eyo nebeera panchi number 1 kati panchi number 2 era ne bakonvinsinga jjajja nti ono kubanga agenda kwonoona ekintu tanaba kwetereeza akyalinamu amalala sooka omuyingiza ebalakisi addeyo n'agiyingira butereevu yagaduumira. Abasajja be bawa obuvunaanyizibwa babalamu bakompulaiza ab'okulusegere ne bayingira z'ofiisi z'obwa minisita ne bagenda mu makyaki ne beebaza kumbe babamaze bo bali tebakitegeera ate bamanyi political science babamaze abantu ne basibwa Michael Mwana ne bamukubba ku University of Understanding. Abalala jjajja n'agamba bayaaye bafere besiba ku mutabanyi wange olw'okuba bamanyi nti alina ssente mutabanyi wange abo basigalira eyo bagacyumba baani ono Kabanda abo ate babavumira buvumizi eyo jjajja n'abavuma nti ndaba abafere beetoolodde ki omwana kati jjajja bwati bwazannya ne ttiimu eri ye munyigaga amapeesa kati nabo banga badisimantolinze Muhoozi project kufeezi eno kati ne nuupu ne bagigamba namwe mutambuddeko kimala lolo gye tubali twagala mutuzannyire ekomyawo siddamu kubalaba mumwagala kufuluma kugenda kubuuza ku bantu tewali byakubuuza kati bwe baddamu okuwanika bale bazikubayo eri mission gye yayagala okulaga Muhoozi nti abaana tobasobola yaggwa okitegere ekyo ne kibeera kakati Twitter number 2 bino ebintu n'okubitegeera bino ebintu n'okubitegeera olina okubanga obala ng'abasajja obalaba empiki ze bakola ki kubanga ffenna tetumanya ani addako tugenda kulwana bulwanyi anaddako tugenda kulwana bulwanyi buli omu ekiri automatic nti gundi yakikwata kati okubaza kulina okubanga kuli ku level yawogo kati Twitter number 2 Muhoozi agamba tewaliwo magye ataliwo amagye agenda kufuga ekyo yayogedde mazima. Question ya president wa Uganda eri militarist era ffe kitufugisiza emyaka 4 kwefuula ba civilian tewali kirala kaisa tudde mu bya demokrasi kukwata muzindalo
Jeje n'agamba nfunye bano maze bakwata omuzindaalo kati oyogere ki kivula ba freedom of speech wano ofumula ebigambo notabula no nga bw'obyagadde noga mukubye mukubye naye tasulako naye nga ali atasulako nga jeje kwalisemu kakodioke okubaleka mufumula ebigambo nga bemwagala kyatakukkiriza oyingiremu kyamajege nibo bangofuoti utakukkiriza okole ki oyingire yakukubirawo olaba ne polisi gyali alinamu okubuusabuusa ekiteekamu amagye era nayo yakiriyalinga gumanyi kye kitegeeza okugamba meja gundi bamukubye amasasi nja kigunda ebisiga omanyi kye kitegeeza okugamba ti General Nyakairima tavudde ku nnyonyi afiiridde mu ntebe omanyi kye kitegeeza afudde butwa obutamanyiddwa neyamu kugamba ni nnyonyi yamuwadde mu nnyonyi waliwo omulala eyafa omanyi kye kitegeeza okugamba nti Katumba gamuyiseemu gamuyiseemu kati eyo bagiyita kazini bamukubye ekyuma nti omukazi amusse nti omukazi yasse Major General ayina black belt mu martial arts black belt ogimanyi martial arts kikunyonyole omuntu ali ku level ya black belt mu martial arts bebano bewalabanga ku TV bajja kikyali abakuba obwo kyetirira bateke nga nnyanga tasiza mugulu yeyo black belt akulamu n'omumiro gwategedde alinye n'ekizimbe bwati nakiwalampa eyo kazini ng'omukazi yamukuba military science military politics any threat within the force eliminate it oba kila kintu yote kasabanga yekengeddwamu ku kiri tebiri mu mukwano musuji twakuba fenne mundu kubenzanya ya jjajja azanya nga atatuukanga buli dakika aba akiriyalinga kati ubona azanya nayo tekukuba ng'ombalira ku level ya waggulu nnyo kati Muhoozi yayogedde amazima nti ebintu by'obwa president byaba amagye kituufu ekyo era njagala okutegeeza tewaliwo civilian nange kagikatirize ku magye gano genda bagajje n'Omuseveni gano gazimbi ne poliisi gyazimbi tewaliwo civilian agenda kukwata madaraka wano ng'abakulu abo tebakkiriza tekiriyo tebakulimba okusinziira engeri gye bakisibyemu amakowe gonna baganywezezza otunuulira structures gwokimanyi nti mu balakisi baavaayo bajja bali mu administration ba PS banda secretary baani ba ministers mugenda mu finance biki magye galiyo be badiso be bagiso be baani magye ba minister gwe kati bala ba minister basinga bajasi oyinani oyina ono we Kasese eyagadumira ero Muhoozi Muhoozi obale Katumba bakyasavinga naawe obale ono eyagadumira ono eyakavaako kuba CDF yamujjukira Wilson Mbadde okimanyi nti ye minister of trade Jessica Alupo ba Major okiwulidde kati this is a military government kati Muhoozi ye disadvantage gyalina nti amazima agateekawo n'agoogera ate tazanyanga taata we azanyanga abafeera abatunda golodi omufu wali obaddeko mudiruza golodi omufu tononyanga sente gwe tonaba kunoonya sente abatunzi ba golodi omufu ekisooka gwaza okumugula baguyita yongwe okay kati mubamu parties bbiri party egula netunda party etunda ebe yagala etunde ate esigaze ne golodi waayo ne party egula eyagala etwale golodi esigaze ne sente that is the principle number 1 principle number 2 abasinziza party esinziza gine waayo naye okusingira ddala party etunda ebe ejuliza mutaki ndolupapula teruliiwo
wetaaga $17 eja dola eyo n'ogiwaayo ate wa revenue azze ne bakusomba paka baweze miliyoni zaabwe 3 ku 4 mu mulimu ogwo ne babula ne basaasaana naye mu mulimu ogwo buli muntu alina roolo kabe driver alina roolo kubanga driver yakupiikingira Yungwe ku airport yapima embeera Yungwe ayingiridde mu mbeera ki azze nani alina bukugu ki yajapima kati tiimu n'agiwa ripooti nti Yungwe ayingidde naye mukugu zenga bwe mulabye muki mukugu aliko jero gwasoso okwogera naye ayina we Uganda gwakubidde simu ayina gwamanyi wano talina gwamanyiwo ni first time yo okujja wano kati bamusomba ne baleetayo ku kilo 5 nga kuliko grams ya 3 namu ziba testing ne baleetayo kilo 4 ne kugamba Golodi najja nga giddeko n'ab'emmundu ng'olabira ddala ava mu ddwaliro side ze Congo naye nga bagayita masandizi nyamasandizi ati bwoba tolina ati oyo tosobola kutegeera General Museveni tosobola kubanga ye bwatyo bwazanya ajuliza ateekawo essuubi nti akalulu akaddako mukawangula bwe mpeza emyaka 75 basidda ajuliza nakuwa essuubi nti kiggwa mukaddako kumbe ekisavu kiriwo abayagala akupipinge ngo oyina essuubi jukira ye ayina ebikola gwe tolina ssente ng'okutuka olya bubi iye takutuka kituufu bamukebera amawuwoola buli kimu kyonna ne bakizza bujja kusaaga n'okusaaga ye takutuka bw'okutuka kuba yebikola abikola ki abirina kati ajuliza ffe bannayuganda gomanyi abakongose ku General Museveni bangi nalabesijemu omutwali yamukongokako agati wai sajjanjo zayuzizza yasuubiza abantu bonna abo bamuntu bonna baaliku bambabazi yabasuubiza babukenya mbabazi yasigala kutunula bukenyo gikula yatambulanga n'okukyama kyamega Museveni n'ekikofiira kati yakagala atambuza muggu kati nabayungu ono kati Museveni alimu omutunzi wa Golodi omufu wakati that kind of mindset tujikwata bukwasi bujega kati Muhoozi ye ayagala kujjanga Idi Amin. His approach is like Idi Amin. It's direct. Ajja kugamba nti ebintu by'amagye kati ate Museveni ajja kugamba nti amagye si ge gasalawo bantu be bakola ki naye akulimba buli alimba ye Golodi amukootize nenga munda mufu okitegedde kakati yenjawulo yaabo bombi era ekiruma Museveni kati n'okulaba nga akiwanvuyizaamu ayagala kiwanvuya emyaka emirala 5 ayagala zimba candidate mulala atali Muhoozi ono ali direct ali litho ajja kiyiwa mangu ati bannayuganda Muhoozi ajja kiyiwa mangu ne Lwabogo ye ali mwesa anti kakati Lwabogo asingako Muhoozi sayansi owokulimba abantu naye alinga musezaala we asingako oli okulimba kati oli ali mu military era bwe yabadde agamba nti tewali wagenda kuddako nga civilian yabadde ajuliza mukodomi we yabadde gwagamba nti tekisoboka yabadde tagamba yabadde agamba Lwabogo ffe tebatulaba mutemuliimu ku kiwalo kyabwe kikubulidde mu kiwalo kyabwe mutemuliimu tebatulaba Bobi Wine taliimu tebamulaba mu saidi mira bamutunulira bwe tebamulaba kubanga kiri kyeyayogedde amagye wano mu Uganda okuva le gayingira okuva Barakiso yavuye Makerere ewali emagama g'ejjinja ne basala Nairo ne bajja ne bakuba Ssekabaka Muteesa ne bamuggyako kono le bategeera nti basalawo president addako n'avaako amagye gategeera loolo yaago tegaddayo mu Barakisi gasigala mu State House naguno gujjwa nakati it was 1966 1969 Obote yali atandise okwewoma amasasi nga bamugjawo yinga bya mundu 1971 ne bamubinula era magye mundu 1979 Amin naye ne bamukola ki
era gwali mudumo gwa Mungu kati abaleta wa civilian era amajenge gegabaleeta ne baleeta ebyekisiviliani era ne babagamba wetoka ije binaisa bagobanga bagobe toka babagobanga babibanko huyo iko mjinga kabisa. Maje 1980 maje gegati kati kukulobe bamuwanga ba president Museveni Paul Muwanga banakanyi boyito jo njakuleta ababaluwa Paul Muwanga giyawandikira ngani giyawandikira Obote ku strategy yakaluka ekinana njaga kuletera ngaino ngamubuli engeri gyagenda okukazanya engeri bagenda okukazanya mu engeri bacyangamu amaje ba commanders abali bakiririza abayi balina obusungu bwa 66 Obote abaganda enya babakasuka nakasongola Karamoja balakisizeyo ku boda gye babeera baleme kuleeta kyamu mu centro babakasuka eyo baba balimu olugandaganda nga bangu nnyo bakukizimbira kwandi kusemwogere nebabakiriyalinga kakati akaluma gye gikaditamininga era Mwai Museveni era naye yatekinga military action against decision ya 1980 Mwai Museveni paka olwaleero amaje munyumya emboozi endala yonna omutuuka ku kyamaje nemwawukana talina gwanyumya naye abakadde bonna mu maje n'abajjamu abalina essuubi nti bajja kukulemberako ku ggwanga lino talina tumukunde mukoddomi we oba musanji we n'amukuba ekkomera kituufu nnyo kubanga tumukunde eri ku buwongo anti yali ayagala kuyingira mu kiri azimbire muli naye n'agamba amagye agambe kubanga mu ttiimu eyo yonna nanyini katiba yejjajja nanyini katiba newankubadde bagayita UPDF ye nanyini katiba tebakulya ekinusu kakati ffe bwowulirira abantu nga beesunga obwa pulezidenti n'ebigenderako tayinza butaseka nze nkubuulira ebibala ebireeta omuntu mu pawa abantu tebanabikola kati nze ate nze yakaleetawo approach esobola okumenyaamenya kiri kati ate yo tebaagala giwuliriza ate nga bo tebalina kibagamba mu politics you listen to every nonsense. Okay? First conceive the message and digest. Then you'll comment. So receiving buli ekijja okole digestion osengejje filtering olyokojjemu kiwayo musajja adde mulalu naye ayogeddeyo ekyobutegeevu mubadde mukirowoozaako kiri byofuzi nga towuliriza bakuba gwe kubanga tewaliwo byabufuzi byali bibaddewo nga waliwo tiimu emu mu nsi yonna tekibeerangawo nti tiimu emu yeriwo buli omuntu yakiririzaamu tekisoboka ebbanga lyonna wabeerayo divergence view mu buli ngeri yonna kyova olaba ne mu kinaana waliwo fighting force nyingi bano bakayiira bakwanga baani be basookayo nejjajja mu nsi nagafe oba tetugeze kupambana naye lwaki jjajja yavaayo ng'omuwanguzi yaloota eddagala etuufu jjajja nti yagenda ne kalikoogambi ak'okulimba jjajja yalimba nnyo abantu okitegedde ate otala luyinza okutambula nga bw'alina kale omusumba mu nnyumba alimu enenyesa naye jjajja alingizi jjajja ogumutegeera oteeka okubanga omwebakidde olaba netinyefuuza kati bamuwalulira ku kagaali bonna yalimba abo abasajja bayivu tunyefuuza yali musajja mutendeke weyegattira ku jjajja kisooka yali looya ng'amaze kooti ng'ate ASP mu poliisi ng'ali ku levo ya DPC Mulamba so agenda okuyingira eruweero nga mutendeke ng'ebyekisirikale abikola ki abitegeera bulungi nnyo naye omusajja nkugambye mulimbi alimbye n'alimbiramu ne mutabanyi we
muhozi naye ebintu niye bamukwatiramu ate agenda kikwata kati buunamuwanvuyiza agakayongeremu egi gumanye binaabeerawo bitwini egyo emyaka 5 singa jjajja aba akyali mulamu kubanga amaanyi ga emboozi ya muhoozi ebadde egamba nti jjajja anyambe nkikwate kati ng'akyaliwo singa wabaawo ebisobaganye nga tusobola okutereeza eddoboozi erikyali lya nsonga alagira wakyaliwo abamuwa respect kakati nga muhoozi alina obweraliikirivu nti jjajja bwe mwongera emyaka 5 tomanya emyaka gyatuuseemu anything can happen guyinza okukeera ku makya n'atazuukuka tukimanejinga tutya ekyo ewali firimu awo ewali firimu tukimanejinga kitya ekyo ani abika ddi kumanye kiri mu ggwanga wa kyova olaba nkugamba nti tebanatuleka nnyo abakulu abo anything can happen era ffe nga abali eno ku street tweyongere okwerioganizinga obuyinza buyinza otusamukira okusamukira obuyinza sebo nga weteeseteese kubanga environment gye tulimu nzibu nnyo omusajja gwe tukolako opposition yatusinza amaanyi kati ate ffe ne tubeera nabajega nnyo kati obujega bwaffe ne bufuula ategeere nnyo era ndabye bagamba nti jjajja tewanafunibwawo muntu amwenkana oyo katonda yamutuwa buwi nga kirabo anti kati ekiseera kisobola okubeerawo ne wabeerawo omukulembeze n'abagiga amapeesa munabafuula abayungwe naye nga mutegeera n'abagoberezi nabo nabafuulira mu bayungwe kati ate abagoberezi b'e Uganda be bantu botasobola kulirayingako ng'olina kyogoba kubanga si bangu bakuggusa lutalo lwaki ensonga ziri bbiri ensonga esooka wano tulina food security emmere weeri eri yennyini nakati oyambuka omuye fene wuuyo olinyaawo nokifene nokkirira wansi n'olya n'obajagala n'onywa ecupa y'amazzi n'ofuga ennaku ezi bbiri ng'oli ku fene oyo mu nsi endala tekisoboka kati omuntu ontafiirawo gobadde okimanyi nti oba nakuziika omanyiwo emanyiwo iwafeekasa kyekyo kyennyini kati ekikufuula okulira kisinga tokola kumalayo nakamubuto kubanga jjajja we bamuziika omanyiwo taata we bamuziika byebijja byewabwe logologo tuziika ku kijja kyewali tolumwana kufiirawo nga we banziika weewali oyinza n'okuba gwe musika wa taatawo era nze musika wa taata wange kati abaarabu ebyo tebabiriimu n'abazungu ensi zaabwe za survival for the fittest kulwana kufiirawo okulaba ngaobeerawo okubeerawo si kya bulijjo naye kakati wano okulira ekyokubiri jjajja lwaki atutekinga for granted bannayuganda mu 1953 Ssekabaka Muteesa nga bamutwala bwekize abazungu bamutwala kaguddeyo wano sebo yali ebiragano by'olwenda abiyuzaamu namunga tujja kukutwala nagamba osaaga kakati bali abazungu baali bakola endagaano ne taata we Ssekabaka Muteesa yes bakola n'ekiwa ekitegedde kakati mu 53 I think baagala obiyuzaamu bamutwala kaguddeyo kwolwo ekigambo people power lwekyali kirina okukola nga batwala Ssekabaka abaganda okuvaali balina okusituka ne bagamba nti fe abaana baleero katulwane oluyimba olwo ne baluteeka mu nkola lwe batwala Ssekabaka naye abataga badda mu kufungiza mukazi waabwe ne batuula ne bagamba Muteesa ajja kudda katugumemu Muteesa ajja kudda
ne bamubatwalako nga balaba ne bamulinyisa ennyonyi n'agenda. Kati that is the starting point of okwandamininga Bannayuganda. Era activity endala eyaddako yali ya 66. Obote yali alina okuvaako mu 66. Nga yakamala okumamulako Ssekabaka. Yali alina okuvaako kubanga yakisooka yajjako president. Omulondi. It was a military coup. President n'abe Busoga gwe baakola ki? Balonda. Gwe balinako stakes. Obote wali owa nsonga ki okuwamba. Okay? Kakati kuwo Ssekabaka Muteesa baamulinyisa ekikomera n'agwa dive. Kabaka agwa dive. Kuwonawo paka Lubaga. Kila muntu kwa namna yake. Nzikira batukwatako n'ekyagulanyi batwala enankanyi. Enagalama. Kati tukomawo tupiikinga ebintu byaffe ku poliisi ng'obudde bukuttekuttemu. Abasirikale ne batwefuulira ne balubaga nti baagala tukubirawo masasi awo. Enagalama awo. Basajja be tubadde nabo olunaku lulamba baakanula amaaso ne bagamba ffe bwe nja kuba esasi mu kigere forward. Tebagala mutwale muntu yammwe. Okubanga kamera zivuddewo twadduka buddusi byennyini ebintu mwabireka ebituufu twadduka ebituufu byennyini ekyagulanyi ne tusala ekkubo ne muteekako mala nga tebirimu nankanyi kwesisigiriza. Katonda wange twadduka ebizinga okusala awo naggala bapoliisi mutesaibi eri baona boda nze nabyo ebintu gwe mwafaona bodaboda twafaona boda awo olwo emmotoka zibalindiddewo ate mmotoka ogenda girinya tolina bwogenda girinya mama ekiwejowejo magere ku boda gye mwasibira osaaga n'okusaaga gwe bano abasajja bigiro oyise mu bintu bandange ekisajja kyakokinga emundu kya Ssemwayi nga kigenda gakuba waawo tulumbye poliisi mbuno olwo muvaawo okugirumba tuvudde nagalama mu kkomera mugenda luddawe we mwali wane Kasangati ku poliisi mugyewo ebintu byammwe tugiwe ebintu byaffe twaleseewo jjukira bwe batukwatidde emisana maama amasimu bikikiki mwabiddira nkeera twadda nkeera omutabufu agenze maama kakati anakwezi abasajja Ssekabaka Muteesa olabye ebizibu baamutwala Abaganda ne basigala wano nga bakola ki kuolwo baali balina okusituka ne bagamba obote ogunywanga n'okukola ki n'oteeka vaako ezo activity ebbiri esazaalimu abantu okusituka. Kati awo buli mukulembeze abadde ngaddako Bannayuganda tabawa kitiibwa babamanyi bali coward. Era General Museveni strategy yakozesa yaki yakuteekawo armed struggle ng'akimanyi bulungi nnyo nti Obote munafu mu bya military ajja mukozesa ensobi nnyingi abantu bajja kufa obweru olutalo lufune relevance era bwekyali kuba yabala Obote nti abasirikale be si bayivu tebanalizinga issues intellectual batitokera olutwa bali ba P2P5 nga bagera Luswahili oluzungu tebalumanyi boyito joko nga tebabimala so kati ye olwokuba yali muyivu nagamba tubazanye mind game bagenda kutta abantu babakyawe sebo nagukuba munda kati wamala okukuba munda ng'akimanyi obunafu b'Abannayuganda tebasobola kulwana naye baagala okunyumya ku kiriwo ate bw'obakuba siyasa batambulira ku ekyo kati n'amaaso alinga mu kya siyasa talina bukodyo bulungi nnyo era nze bwe nfuna obusobozi obw'enjawulo
Ate gye tumunyiga amapeesa se. Kubanza ebimuwa amaanyi bimanyi. Wabiyiga otya nti kino kyekimuwa amaanyi? Anti nange siri wa bulijjo. Nange siri wa bulijjo. Nawe olimu olujaasijaasi. Ate bagambye General Bigirwa Moses. Bulinayo General omulala gw'omanyi atrendinga nganzi? Ekitegeeza Muhoozi be yagambye tebakwata ggwanga toliimu. Yagambye ba civilian, nze siri civilian. Siri civilian, my friend. Obuyinza bwa wano bulinga kati sibanyi oba gwewagira omupiira. Nnyo oli wali bakulu. Nnyo ndi waseno. Kakati omupiira gwa jjo gukola description y'embeera gye tulimu. Ate teyagenze wa Man City. Abasambi be yabagambye ekintu kitono nnyo. Nti omusajja gwe tugenda okusamba mumanyi Kirimaani lukalo lw'ensi yonna. Tugenze wuwe. Tulina playmaker gwe tutalina, captain mulamba. Sirina muteebi, sirina defender ku kisa. Afuna chance mu kuteeba teeba. Buli agifuna akasuke munda. Teeba. Tu defendinga fenna. Mwena muli ba defender, mwena muli bateebi. Ba defender, ba center back babiri be bateebi. Akuba 3 na akuba 5 be bateebi. Nenga mwenda ku wali ku beach. Naba musapulainga nga we bali. Strategy yategedde gwagenda okusamba naye. Nti buli muntu enamba yonna agikasuka munda. Buli kyokola kyonna kituwa obuwanguzi. So sina gwe mpadde buvunanyizibwa nti gwe muteebi ow'ensombi. Mujja kunkubya omupiira badde tebaguwangudde. Tabareefu kubabeereramu badde baswadde. Man City. Kakati wano we tuli tetumanyi ani owenkomeredde gwe tulina okusapootinga addeko. Taliiwo. Jjajja abuzaabuza. Kakati ne mu nnyumba ya jjajja nabo bakyali mu gwetereeza tebanabeera lwedde. Kubanga lwaki jjajja akomawo ku mulundi guno? Nze mu ndaba eyange akomawo ku mulundi guno eri ttiimu yeyongera okwetereeza. Eyamaama yakulembera. Yeyongera okwetereeza. Muzeyi kati ekintu akikuba kijja ku mutabani we akiteeka ku muko. Andi kakati omukazi akusobola okusuuza sookuye. Abakazi tubazanyisa. Mukamugabe Yisebo yafuuka ekizibu. Yange vice president yamugoba bame komanda nga abagoba omukyala mu nnyumba. Kubanga ye nga jjajja bw'omulaba boderangula ejje ne byakola ekintu akyagaliza mutabani. Naye amaloboozi ge tufuna amalala agatera kubeera matongole naye nga gwolekezebwa ebikolwa ebiba birabiseeko biraga nti maama ate ali ku mukono. Kati ekibuuzo ekira kyolina okwebuuza, maama ki ataagaliza mutabani we oka president? Kumpabulemu bw'olijjeno maama yagamba yazaala Muhoozi ti era President Museveni bwe yali mu nsiko yatundanga juyisi mara nini n'olubuto ne lumuluma n'agenda n'azaala. Ddala maama yazaala Muhoozi atamwagaliza bukulembeze. Kati asobola ogifunye nga tugeze na mu bingi. Nze maama wange Nangobi Monica ali ebuyene wali n'awulira nti Bigirwa Moses agenda kufuuka pulezidenti wa Uganda. Amasanyu gabeera nago abanga akimezezza okwenkuba. Kubanga nze maama wange buli kintu kyonna aba akyagaliza nze. Kituufu. Kuba wezikonko shuwa tize mutabanyi we. Naye maama atayagala mutabanyi we akwate madaraka. Kati ffe abatakusiba ensonga tuba tutegedde. Maama we kituufu naye tali biological. Si amuzaalira ddala. Kakati n'akola ki? Ne tuswitchinga ku ki? N'aswitchinga wagira omukoddomi. Kubanga omukoddomi kiba kika kirala. Era obuyinza n'okugendera mu layini ye ne muvaayo kiba kika kirala. Kakati ekyo kiri ekibuuzo ekya who is the mother who is not kiba kikutuse. Kyo kivudde era kyeraga lwatu. Temuddamu na kukibuuza ekyo. Maama yali atulimbye. Ekyo kyaggwa. Kakati eyo ttiimu eba ekola ki? Kuba kati Muhoozi engeri gy'ayogeramu olaba nga kati ate alinga ali ku ludda oluvuganya.
ali ku opposition y'abali kulevo yawe y'omunda ate nga ali yekka alina ababe alina ababe naye kubanga taata yandibadde amubeererawo alina ababe naye alabika talina mugongo. Omanyi omukyala aba mukyala ate Janet si ye mukyala owa bulijjo. Gomenye ntalo zalwanyawo Janet gomenye bye yafulumya nalitamali mu mutwalidde omugenzi gomenye Janet entalo zalwanyawo empitirivu ennyo. Obuzanga baaliwo nga Winnie Byanyima akyali wano bajja kubuulira y'omukugu baafulumye bubi nnyo nga Winnie Byanyima obwafasidi yali abulya era nga abututti naga tekijja kusoboka omundu neevuga n'akituulamu naye kati ate Janet kinamusiimako tali nga abakazi balala abaasamu abatalina magezi. Omanya bbaawo obunafu bwe tibaawo ng'ekisooka mufirika omusajja omufirika bw'aba alina obuyinza ng'alina n'essente ekiddako aba alina okusanyuka mu bamaama sigambye mu bamaama ekyo gw'okyogedde omusajja omufirika alina okusanyuka mu ngeri ye okiwulidde kati gw'olina kumaneginga bumaneginzi ekyo ne mutafuuka kisekererwa mu public namukute nawe alimba malaya logologo mulimu abakazi abatalina magezi nga tamanyi kapasite ya bbaawe okiwulidde bbaawe public figure alina obuyinza alina n'essente ngoddamu ebyo yasama ebyekisirimu namukute sijui omukozi logologo maama yakunyiga mpolampola kati maama naye muyeekera mu ngeri ye agenda anyiga bulungi nnyo era abamumanyi bagamba yasinga okubeera ow'obulabe n'okusinga jjajja kati byonna bino ina okubisitaabinga ebyo nomanya kati tulina obuzibu bwotalaba kutegeera. Bannayuganda tebanaba kutegeera nti opposition eriwo kati mu kibalo ky'obwa president terimu n'akatono n'abatuvuma batuvumira mweri banaategeera ddi abataagala kutegeera webabuulira amazima nti oyo akolera ani kwezi bakusasula sente era yogera ku kibiina kyo national importance ozireke issues ezigenda mu maaso mu ggwanga lwaki ndi mu position ende yogera nti nina ekisimbi ate mangu njongera kulangirira ekibiina nja kirangirira era kubanga enteekateeka nazirabe zaabwe nja kirangirira kati oyinza ogamba ti siyogere kati society tayagala kumanya etumenye nnyo etufugisiza omusajja ekiwulidde kubanga kati eddagala naliroose lyeryoka okusinziira ku amendment ya Norbert Mao zaleeta lyeryoka eddagala tebakulimba. Ate tulina abantu baffe abamu abali mu diaspora abatakyamanyi na Uganda bwetambula nga bali eyo ebigambo byabasobako dda naye olw'okuba ali ku social media n'aweereza ebigambo ebimalamu n'abalala amaanyi bw'oyogera ekituufu bwe bigirwa twakukoowa n'otunuulira abasajja abakulu ababiri abatudde awo naye nga bambi naye bw'omuleeta bwoti n'omugamba nkwade dakika 3 baako kyogamba eri eggwanga nga tasobola okwogera akagambo bwe kati akayamba ku ggwanga lyaffe ajja kuvuya be bantu be tulina ffe tubeera wano obudde bwe bunsalako ng'ensonga nkyazimba era n'abantu ne bakola ki abantu ne basiima okiyita kyangu sikyangu bwe mu wiiki 2 okwogera essaawa 2 ezo ziyita ntono nkugambye abantu baffe society etumenya society yaffe ate society etamanyi era n'abakulembeze bwe batyo bwe beefulumya abatamanyi mu struggle njagala okutegeeza principle esookera ddala nga tuli mu lutalo is to preserve your fighters okumya otya abalwanyi ng'oli nabo naye muzeeyi akikusobodde atya ekintu ekyo kubanga agenda n'afulumya n'oga nti era akutte kayihula amuggalidde leero muzeeyi awedde ogenda okuba nga tewali waddanyega
anti kati ffe tinyevu agali musajja wa maanyi anti kati ye jajja ali ku prince jajja student wa Machiveri Machiveri akugamba kyekisooka toyogeranga mazima anyhow kyabula era n'akugamba toyogeranga bulimba anyhow kyabulabe era n'akugamba nti omukulembeze abeera generous qualities of a good leader and how to maintain power ebyo nabyo ndamachi ne bwabe ne mabega ya kusuna wanalaga abantu anje nafuwirira yes nakati ne iki lwakitulwa Buganda wangu ituvudde wala nengeno yakube ye nyono yaje kusimbye mabega soka tujiyita kulya nsugunu kulya nsugunu kulinyako bweti nokaba basa kukete baninyako nange nenzije okusasa naye nga nzija kubye mwale jaja nataka ulo buchiko bwa human rights bunonyereza kubanya abantu okunyabana Uganda naye nega bonna bakadda ba NRM babuli NRM we don't believe in killing people nenge kyabaddewo ekiro akimanyi era ono omuvubuka omukubi w'ebikonde bwe bamutta nakkiriza nti ffe twamusi yabadde agezaako okulemesaako okumukwata okitegedde omukulembeze w'eggwanga yadde alwalagana ne forces nebamutta era ntiwatabaawo kikolebwa kakati mu politics you preserve omukulembeze olina okubanga olina factors mu ngalo zo ezicontrollinga abalwanyi bo nezicontrollinga society togabula bakomanda nogabula komanda wobwerere bamutwalire ku free transfer yino bigirwa njagala osiibule mu lutalo komanda tazimbika si kyawe okugamba nti ebukuya tulinayo kwezi musajja waffe mu mbeera yonna kuva 93 ali mu tulinaye takyuka mu lutalo opreservinga your commanders and you lay strategies ezimobilizing abalwanyi abalala ekitegeera n'onyweza amagye n'okuba emungu naye kakati ebyekisiviriani byaffe avaayo gwe bakuba gwe bavuma abantu nno banyiivu nnyo Saala Muwonge okuvuma era abantu badde bansaba n'essimu ya Saala Muwonge bamuyisemu eggaali naye mbagamba nti nze ndowooza bamusonyiwe bamuleke kubanga wadde ali mu space naye tamanyi kyakola ezo si ze qualities z'omukulembeze kwegamba ekituyambye titumutegere okiwulire embeera ze na buli kimu n'obusobozi obujjako Museveni tabulina wadde okujjako okwerinda ssente okujjako okunyumirwa opposition yaabwe kulinda lwe baligula ettaka n'agenda n'akola ekyobulaba ekikirimu nti abantu abali eyo muli Masaka muli Ludda wa Luweero mulina essuubi nti Museveni tumutwala enkyagenda kumbe bamanagers abali mu lutalo bali ku birala tebamanyi tactics zikozesebwa mu kusuula gavumenti naye ate nze ombuusiza nnyo ombuusiza kubanga nali mu mugendo ogulowooza nti agenda nalaba bakwanjula wali nengamba walaba banyanjula musajja wange nali kyaliyo nengamba musajja wange tanaba kutegeera bino bakuwadde n'akatebe k'omu maaso nali tudde n'omukulu wange musajja wange nze nkubuulira so ngamaliriza solution eriemu bwe tuorganizinga population esobola okustanding against the army establishment kubanga General Museveni yesize army ne mutabanyi okay fe tusobola okuorganizinga population against the army the population esobola okuvatekinga amaji nebatwalanga kaguddeyo omuntu nemundu nagirekawo nateekabwa nagireka nga takyagireka nga terina mugaso nanonya n'ebyambalo bya civilian ng'ekyambalo kimuzitoweredde kisobokera ddala but it takes a lot of political discipline okuzimba population egituusa ku eyo level naye bino ebya Gagamero Firebase nkatunyumyemu Gagamero Firebase tasobola tosobola Gagamero eyise gali mu Firebase eyise gali tebikola tosobola kubanga byo bya kinyume ebyo kubanga mu politics waliwo kye bayita friendly force kamalirize n'ekyo
oteekwa okwidentifyinga friendly forces muki mu lutalo ndi tuli mukulwana naye waliwo akabinji akalala naye kyetugoba kyekagoba tuli babulabe eriko oba kabulabe eriffe nti nako kakubaani kakuba oli tuwuliziganye nako tuleme kwegwamu bwekiba kisoboka kalina kasobola okugonza kagonze naffe tugonzeere. Those are friendly forces. Kati mu politics ono wa bulijjo ebibiina by'obufuzi, who are the friendly forces? The small political parties, the religious leaders, civil society organizations, cultural institutions. Ni bwozireka ne bazikubbako ate oba owedde cultural institution ne bagikutwalako kuba kati tulina obuzibu busoga togiina busoga jjajja akyagiwa Uganda era kati nayo yagigwamu bwate negenda kwegamba nayo togiina Bunyolo kati ogenda kuzanyira Kasese ate oyinza okuneankole naye ate obugabe jjajja bukubira ddala agamba kiwegasiya yenywapa kati yeyo kenyini yemugabe kyova olaba jjajja ate kati batandise mulifalingako nga Katonda second to God next to God. Muhoozi yakugamba era ebintu by'okwogeraku bingi kwezi Muhoozi yakugamba ndi Katonda yamugambye naye Katonda yamusanzeewo Muhoozi yamugambye asigale mu majje agakumi naye Muhoozi naye atutandika eki kyamugamba nti Katonda yamugambye oba Natasha yamusabidde eyo ye disqualification gyolabira ddala kati jjajja bamuyita Katonda. Anita Amonge bwe yali agamba Katonda yanteeka mu kifo kino yali ategeeza jjajja yali takitegeeza oli Katonda manyi okubitakuta ngaga neyungidde kakati nze ekimpa amaanyi kiri eki nti General Museveni yali disputed yali rejected by his community ne Banyankole naye n'abeera consistent and persistent n'alemerako n'agusa ensonga kati bamulifalingako nga Katonda. Kakati nange siggwamu maanyi bweba waliwo amaloboozi ag'ekisoga agategenda bakuntegeera siyinza kuggwamu maanyi kubanga waliwo gwe bagoba emisinde yo oli mutamanyi wani kubanga Yoweri yali tamanyiddwa wali esiterika okundeka nga naye tamanyiddwa kimu kyeyo nedda ahendewo naye teyagguka kati bamuyita Katonda. Mubeere bulungi basebo ne banyabo, njagala basebo ne banyabo munkubire ku masimu enamba eri 0772 84 9088 ne 0704 965 446. Munoonyeeko n'ensonga nkulu nnyo ze mmanjagala ate tumalirize nga bwe tutambula mu sitwagero. Mwebale nnyo, mwebale nnyo.